Bakadde bange mbabuzaako mwenna abali ku Lujjuliro TV. Nze Julius Katongole mumira nsanafu. Ntuuse essaawa ziri 10:08 wano mu ggwanga Uganda. Ayagala okwogera ne Julius Katongole, namba yange eri 0702 22 27 58. Mbagamba nti President ow'eggwanga Uganda bannayuganda gwe balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awaagala nnyo n'abeebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omulimu gwe mukola gw'amaanyi era gwa ttendo okulaba nga mutambuza ebyo bye mulina okutambuza. Namusaako ku bannayuganda mwenna, naddala buli omu waatudde ng'ali mu kundaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale omulimu gwe mukola, mwebale ebyo byonna bye mukola okulaba nga mutambuza ekyo kye mulina okukola. Tusiimira ddala mikwano gyange kubanga eno ensi Uganda tulina ogijja mu mikono gy'abamusibira mu bbwa, bamukwata mmundu, abakulembeddwa gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Nsiima nnyo abo bonna abalina bye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyo biteeka ettaffaali naddala ku kukyusa ensi yaffe Uganda, ate n'okukuuma ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mulimu gwe mukola gw'amaanyi, mulimu gwe mukola gwa ttendo, era nga mbagamba nti tebinaggwa. Tulina okulaba nga ensi Uganda tugikyusa, tulina okulaba nga ensi Uganda etambulira ddala bulungi. Mbategeeza nti President waffe akyaliyo emitala w'amayanja ku mirimu emitongole gye yagenda okukola okulaba nga eggwanga Uganda liva mu mikono egya nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Naawe tukusiima gwabeerako yadde embeera eri bweti, naye mbagamba mugume nti ekiseera kigenda kutuuka ebintu biggwe, ate tufune Uganda empya. Bobi Wine atuule ku ntebe ey'obwa pulezidenti obw'eggwanga Uganda. Nsaasira nnyo abafunye ebizibu okuva lwe twajja n'enjozaayoza abavudde makomera be bakomezaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ntandise vidiyo ey'olunaku olwaleero. Mikwano gyange tuzze tubagamba ebigambo eby'enjawulo ebigenda mu maaso, abamu nga mulooza bya kusaaga. Waliwo abantu abajja mu people power ne mu NUP nga balina script kwe batambulira, nga balina script bo nga bo n'ebyo bye badde bagoberera n'ab'enju zaabwe nga babasindise okulaba nga bagezaako okwefiitingisa mu ekyo ekitunda era ekiriwo bannayuganda bye baagala naye ng'ebigendererwa bye birala. Mikwano gyange, waliwo omwana gwe mutalina kubuusa maaso. Script gyali mu kuzannya era gyali mu kutambuza. Mutabani wa Tamale mirundi oyo ngenda mwogerako kati ni kubanga atalina makulu. Omwana oyo yajja mu people power. Tewannawera na myaka giwera gumu na kitundu n'emyezi. Yajja era ndooza lwali Lujjuliro TV ne lumuleeta n'ayogera bye yayogera, bannayuganda ne bakyamuukirira, n'abantu abalala ne bakyamuukirira. Ngabo abantu bakyamuukirira, omwana Tamale mirundi ate weni alemu aze mu people power ne bakyamuukirira. Munnange natandika okwogera ebigambo, abantu ne balooza nti muvubuka mugezi era ayagala ensi ye. N'ayogera bye yayogera, n'akola buli kimu, ebifaananyi by'abakulu n'ababifuna, n'akola buli kimu.
kati nze Katongole ne ngamba omwana oyo azze naye azze ajidde ku nsonga kyemuleese era bangi abayimuka ne batandika n'omuwaana ne bakola buli kimu. Mikwano gyange njagala okugamba ekigambo kimu. Omwana oyo nze namuwulirizanga emboozi ze mabega yonna nga ayogera ebigambo bisatu n'akootinga hamu. Bw'obanga oyagala obukulembeze bwa President Kyagulanyi amu y'omu ku balabe abatambuza Muhoozi Project, bigambo bisatu n'akootinga Muhammad Nsereko. Omwana oyo n'abeerawo era abantu ne bakyamuukirira. Omwana oyo ne batamanya nti taata we yatuula wansi, yajja ddi era bwe yajja omwana oyo yayogeranga atya. Yakozesa script kitaawe gye yakozesa ey'okusooka okuvuma gavumenti ng'ali ku bimeeza nga Mambo Baato n'ebirala, ensi emutegeere era emwagale. Olwamala Museveni n'amuyita. Eyo script mutabani wa Tamale Emirundi Mugolola yagisanya bulungi kubanga n'abamu ku opposition tebaamutegeera ne balowooza nti balina ndiga so balina musege ogubeerimbiseemu. Najja wano ku live ewedde ne mbagamba mpuliriza ebigambo bya mutabani wa Tamale Emirundi n'endaba gy'alaga. Olunaku olwaleero akoze live n'avuma abakulembeze ba NUP okuva ku president, okuva ku secretary general, okuva ku Jawero Ssenyonyi n'abalala n'abateeka wansi. Omwana oyo jamubuuzaayo ebibuuzo bitono. Mwana gwe kuba okyali student era muntegeera oli wansi ku nze era ne mu byobufuzi ne mu people power kuba mwakajja wano faaba kintu kyemutambulirako faaba kibasomesa yadde otuyise abagambye NUP mulimu basema mayopiki idiots tweyanzisa era tetujja kuvuma fe tujja kubuulira mu lulimi lwe twagala bannayuganda balabe nti tugenda ba kulembereramu. Mutabani wange nja kubuza ekigambo kimu nga tonajja mu people power. Ani yali akumanyi? Ani yali akumanyi? Era gwagamba nti waliwo ba bloggers bojje n'ogamba bagenda kusuula NUP ne people power. Ne weerabira nti ba bloggers abo wamu b'olumba baaliwo nga ne NUP tennatandika era nga ne Bobi Wine abalaba ng'ate bayogerako n'ebigambo ebikankana okusinga n'ebyo nga balumba n'abakulembeze mwattu NUP nejja ate ne tubeera b'amaanyi ne tuwangula. Nkimanyi mu kaseera kano abamu nga President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagamba n'agamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Buli muntu eyala ssente ya Museveni oyo mutabani wa Tamale Emirundi tasobola kwegaana nti talyanga ku ssente ya Museveni kubanga akyogedde mu lwatu nti Muhoozi ajja kutufuga. Njagala okugamba mutabani wange nti Robert Kyagulanyi Ssentamu taatawo y'omu ku bantu abafunye ssente nga bamaze okuvuma Kyagulanyi era ye script nawe gy'otambulirako byoli waliwo ekintu kye batandise okuleeta ba bloggers ab'enjawulo nga bagezaako okunafuya abakulembeze naddala aba NUP. Noono omuvubuka kyatandikiddeko kyekiriwa. Omwami oyo agambye ayogedde bw'ati asoose n'avuma abakulembeze nti they are idiots era tebategeera bambala masuuti ne baddeeka mwokya era NUP egenda kuluzinga muddeeyo mukole structures. Nja kugamba tetugerangako ku makya ne tugenda ewa kitaawo ne tumusaba tukole structures.
Bannayuganda structures tuziina. Gwe kyogezaako ne NRM yammwe kwe kwagala ogenda obbagula. Nga NUP tetugenda kulangirira tubagambe nti twakoze structures zaffe. Nekyembagamba njagala otegeere nti NUP mu kaseera kano erina structures zaayo. Era mwagala nga omulimo gwe babawadde okuginafuya muzitwale naye nkusekeredde. Ogambye mu NUP essaawa zino eri awo baalya ssente n'ogamba Honorable Mpuuga beeyagala okuggyako ng'obusiru wabufunira mu zzaaliro. Politics ne party politics abakulembeze ab'enjawulo babaddewo ne Dr. Besigye n'abalala. Sente si za NRM ezisasulwa ababaka ba parliament. Sente ezisasulwa leader of opposition si za NRM. Sente za bannayuganda ziva mu kitavu kya bannayuganda. N'ogamba abampuuga bali eyo beeyagala n'ovaayo okulumba Bobi Wine. Mbu kaakati mwalabye ennyumba ez'abaganda ba Bobi Wine okuggyako ng'oli musiru nga ne maama we yakuzaala nga tonnatuuka. Famire ya Kyagulanyi bakola dda ssente zaabwe bazikola. Bobi Wine yadde baleese ennyumba ezo. Bobi Wine yazimba ennyumba ye nga tannajja mu byabufuzi. Kyagulanyi Ssentamu yazimba amakaage ag'emagere ssente nga tazijja mu byabufuzi n'ebyobugagga by'ayina era ebyogerebwako tabijjanga mu byabufuzi. Mutandise okuleeta ebibooziboozi nga mubikompeyalinga nga mubigatta. Ennyumba ya Eddie Yawe gye yazimbye. Eddie Yawe is a Ugandan, is a citizen, ate muyimbi abadde agitulaga emyaka 13 ng'akola. Kyolina okumanya abaana ba Ssentamu baana bakozi. Abaana ba Ssentamu baana bakozi. Nze abasinga mikwano gyange ojja kusanga Banjomaani engeri gy'afubyemu n'akola ssente nga takutte ensimbi ya Museveni. Bwe mulina okuyiga taatawo ye ssente azifuna mu kusabiriza. Mwe mentality gye muyina nawe nojja gye yakuwadde owane muwoza akuwe. Bano abaana bamanya obunaku. Mama abwe Margaret Nalukuma bwe yabalekamu ne bakola ssente ne bategeeza ensi tuli banaku. Kyagulanyi n'asevinga ssente n'agula n'azimba amaka. Era essaawa zino Banjomaani ebyobugagga by'ayina abijje mu ntuuyo ze ng'akola ssente tebazijje wa Museveni nga kitaawo gy'azijje ezikuweeredde. Ojja kusanga Eddie Yawe abadde ayimba yagenda ebweru n'akuba ekyeyo n'ajja mu Dream Studio n'agitandikawo ey'amaanyi nga bakola ssente zaabwe ba Dax Vibes n'abalala. Neggolo kwa mwamanyira okusabiriza ogende wa Museveni kati kyekyo ebiboozi bye mutandise okugatta okulaba nga mwagala okusaanyawo NUP. Era njaga okutegeeza bannayuganda nti otunula script omwana ono gy'avuga ne Frank Gashumba gy'avuga, Muhammad Sereko gye bavuga ne bapengepenge ekulaga bulungi batandise okwataakinga diaspora community. Abantu abali mu diaspora bagezaako okubanafuya babalage nti bano be muliko bakozi ba nsimbi. Bali mu balaga nti bano be muliko bazimbye amayumba. Eyo script gye bafumba okuggyako ngo tosoma bya bufuzi. Bano abaana bapokeddwa ssente. Alumbye diaspora community n'abagamba bye muliko tebijjaako government. Njagala okukutegeeza mukwano gwange. People power ne NUP yali tesobola kutambula singa diaspora community teyayimuka. I repeat, why? Twetaaga ssente okulaba nga emirimu gitambula n'abantu abamu boolabye international community okuyimukiramu abayambye gabadde maanyi ga diaspora community. Era abantu b'omu diaspora njagala okubeebazaako ensusso kubanga Mwami Museveni pressure gy'afunye y'abantu abali wabweru ne twaggyibwamu abantu empulunguse buyite buno ensolima emmese ensolima be batabani batamala emirundi nti batandise okuba akubira ddala n'akuba katuuse n'okugamba NUP yaŋŋamba NUP sijeguya
sikolangako contract nayo nja kugamba mutabani wa Tamale mirundi NUP nga tonnajja mu people power ani yali akumanyi wano wajjekamu ocha n'otwegayirira tukutwale wa Bobi Wine akusayiningire ofulume lwaki wagende wa kitaawo lwaki wagende wa Muhammad Nsereko naye yali mbaka parliament lwaki wali onoonya Bobi Wine ozimba ekintu kyewomwagala okuteekawo nti Muhoozi project egenda kujja mu bannayuganda mubiveeko njagala okutegeeza bannayuganda omwana ono ayogedde ensonga nyingi n'agamba bampuuga babagula n'ababaka ba parliament waliwo ekintu ekiri ku social media ekitandise okunafuya ababaka baffe aba parliament ate kigenderere state sponsored okulaba nga banafuya ababaka baffe alese n'agamba kati muli eyo Kasibwe Bashiri teyakoze embaga bannange okola embaga kibi mbadde manyi mwalisanyukiddeko omuntu akoze embaga nti ageze mu bufumbo obutukuvu kwabe bakulembeze be baagala teyakoze embaga y'amaanyi twamulabye mu musikiti naye bali mukaweefube ow'okulaga nti ba MPs agambye baalya ssente waliyo nga bazirya ba MP boli mu kuwaayiriza okubavunza Kyagulanyi Robert Sentamu bw'obanga omukkiririza president wange omulungi yajja n'ayogera n'agamba abakulembeze tubawe ekitiibwa n'agamba bw'oba okuba MP oba okuba Bobi Wine oyo mwana njagala okumutegeeza NUP ya kitaawo mulu olumbi abakulembeze Joero Ssenyonyi n'omugamba bw'aba tasobola kwogerera kibiina akyesonyiwe era olese Lumbuye Fred Lumbuye ne NUP byanjawulo najjano ne basomesa Lumbuye takerangako najja n'abagamba njogerera NUP ayogerera ku page ye bagita Fred Kajubi kati gwe muvubuka gwo okujjako ng'obwongo bwayika mu kwete njagala ombuulire nti abantu oli mu kuvuma ng'ovumira mu kifaananyi kya NUP n'owemula n'oyogera ebigambo nga wayitawo NUP ffe tetukumanyi nga NUP mu kaseera kano oli mu kunafuya bannayuganda obagamba mutebisoboka bali be mwalonda bali mu kulya ssente beeyagala bani abeeyagala Bobi Wine essaawa zino tali ku mirimu gya ggwanga tali mu kutambuza olina obukakafu obulaga nti ababaka parliament balya ssente olina obukakafu nga bulijjo ng'okyali kavubuka osoma ku university kwakajja okyali mwana oswana mu nnyumba ya kitaawo tewali akumanyi njagala oleeta obukakafu obulaga nti ababaka ba parliament bogamba nti balya ssente bino FDC baddewo mubadde temubyogera n'ekitaawo gwe bweyoza nti propaganda ekyatunza Tamale mirundi propaganda w'ekisiru taata woyo tetusobola kumusonyiwa propaganda mungi gwe yayogera ku bakulembeze wa NUP n'ayogera ku chairman Nyanzi n'ayogera ku Bobi Wine ng'ajja n'abyogera ku TV n'ayogera bituufu okumanya mwewunza gwe mutabani wa Tamale mirundi taatawo singa yali agala okola FM yali kututemu NRM n'onaaza entebe n'osimula naye yakuleeta mu people power mu NUP n'otandika okweyogeza ne tulowoza nti tufunya akavubuka era kino kituwadde okuyiga si buli kamyu akajja nti kajja kubiika njagala okutegeeza bannayuganda waliwo script efumbibwa okulaba nga banafuya ekibiina kya NUP oyo yennyini ali mu kugamba musimanya Ismaxisi simanya Ashbaga era mmwe abali mu NUP bw'obanga kituufu owagira Bobi Wine ng'owagira nkyukakyuka siraba lwaki oyogera ku Isma siraba lwaki osinkana Isma siraba lwaki osinkana Ashbaga kato mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze kubanga bannayuganda essaawa zino baggwamu amaanyi baggwamu essuubi ne bagamba tukoze tutya oyo mutabani wa Tamale mirundi njagala kumutegeeza yeesonyiwe NUP kubanga oli mugamba NUP egenda kugwa egenda kukola ki Lumbuye agenda gisula Lumbuye yaliwo nga tonnajjanga ne NUP tennajja bwe twatandika people power balumbuye be twatandika nabo mu kusooka nga tubalaba nga bali ku media ne boogera bye boogera ne kati bakyaliwo era ojja kulaba abantu abasinga abajjira mu budde bwa campaign
ne bajjanga babuloga ne bajjanga batandise okubuuka bagenda bavaako. Tuli mu revolution. Muleke okugira bannayuganda. Ofudde n'olumba ba queen babebi bange abakadama obalumbira ki n'obalangira simaku n'azamazi naye nkubuulira ennaku nga tennakwata tato sente yali munaku taata nga atunda mawulire ku kkubo Katonda n'amuyamba n'akozesa omumwa gwe n'ayasama n'awoggana bwe yawoggana Museveni n'amuyita n'amuwa sente era amanyi obunaku abaana b'oli mu kulumba abali mu mawanga g'abawala bo balumbira ki olowooza oli bulungi okyasula mu nnyumba ya kitaawe enkya ensi ekyuka n'ekukuba abantu ba diaspora b'oli mu kuvuma n'obayisa mu kamwa muganda wange genda mpola mulenzi gwe genda mpola nkubuulira genda mpola kubanga ojja kulowooza otegeera nnyo ojja kulowooza wasoma ovuma abantu abataasoma nja kutegeeza Museveni teyasoma kiri awo naye akulembedde Uganda emyaka 35 ng'abasoma bali luddawa nga bali mu kulya ssente zaabwe. Abantu abo bavuma nti tebaasoma n'obayisa mu kamwako n'owemula ng'oyinza okulowooza gwe wamalayo. Muganda wange genda mpola emyaka okyayina mito sengejja ebigambo by'oyogera. Bobi Wine president wange sikatikalugikaggala wa kitaawo nkubuulira ojja kulowooza ojja kulumba abakulembeze b'NUP obavume olwa ssente muwozise yabawadde okulaba nti musaanyaawo NUP people power. Wallahi ya Mungu mulenzi gwe nkusanga ekamoocha va ku babaka ba parliament baba alya ssente waliyo bikwatirako wa mutandise okunafuya abakulembeze baffe eyo tugiraba etambula buli omu ajja kyayogera ne muwoza baliwa tebalabika ababa balonda babalaba ffe tubalaba bakola nga tebazze Kamoocha eggulo meeting yabadde Kamoocha bagambye ba national leaders be babajja naye olw'obwongo obutono abo abaana batamala ebirundi ndabula abakulembeze abamu akatijjo oyo mwana nze namulabirawo era kyova abatonda bangako na kifaananyi naye kubanga ayogera ebigambo bibiri n'awaana muhoozi n'ayogera kiki yeewamba ennaku ezo ne batandika okugira tamala emirundi nga bazannya busanyo bwabwe nti bamukubye. Kati ffe bakatongole abanaku abanyigiriziddwa gavumenti ya Museveni ne tugamba katusituke tujje tulage mwami Museveni obubi abala ne mutakitegeera. Oyo mwana olw'okuba taata waayina ffeemu ne mukyamuukirira abamu ne mutandika okumwesembereza. Mbabuulira emisota gigenda tufuukira emisota Museveni gye yatusimbamu akaana muddeyo ku live kavumya buli mukulembeze wa NUP ne kateeka eri ne kagamba ebibiina ebirala bijja kujja era ne NUP ebaddewo era egenda. Bobi Wine gamba tula ne babi muweegumye. Owulira akakaana ani yali akamanyi Katonda wange, ani yali akamanyi masikini ani yali amumanyi oyo, ani yali amumanyi yajje Kamoocha nze gambe naliyo n'asaba abaana ba live n'abagamba mbadde mbasaba munyambe njogere entegeere bamutegedde jjo n'atandika okwogera ebigambo abantu ne balowooza nti gwe boogera naye ategeera. Okumanya akaana ako kamanyiira kagenze ne kagamba ulira bekogedde kagambye Bobi Wine nerumbuye mwesettinge kubanga mugenda tugoba mu NUP ne Bobi Wine omumanyi, Bobi Wine omulaba obudde bwammwe temujja mutegeera abamu. Bobi Wine ye amanyi buli munnayuganda alina kyayagala era balumbuye bakola paati yaabwe buli omu n'akola ekikye. Bobi Wine tojja mulaba ng'agambye nti oba kino bwe kiti mwe kyemugezaako gamba mukonekitinga ekintu kya Buganda mukiteeke ku Bobi era mwagala nnyo Bobi Wine aveeyo ayogere kino mutandike okuwoggana. Bobi Wine mugezi abasinga era n'ekitaawo akimanyi. Kati gwe asomedde ku ssente za Museveni ng'okyasula mu ntebe wa kitaawo weepankire ku Kyagulanyi Robert Sentamu
president w'eggwanga Uganda nkusaasidde era igwe muvubuka gwe njagala okutegeeza ebigambo bino weewala abaana bali mu mawanga ga Buwarabu. I repeat, weewala abaana abo babonaabona bakuba bakitaawo baagano ogamba Museveni ebibi ebiri wano obavuma obalangira okuyoola amazzi nekakasa mutabani gwe muvubuka gwe bw'oteesonyiwe baana Abawarabu abali mu Buwarabu abaana bakwini babebi wallahi ya Mungu ogenda kufuna obuzibu. Weesonyiwe NUP bw'oba lumbalumbuye mulumbe private nga lumbuye Fred tomugatta ku kibiina bw'oba numba agakatongole tongatta ku kibiina byoza mbu NUP abantu batalisogira emyaka munene okuzimba structures ani akulimba tetwamuwangula Museveni. Structure level ya structures twagifaako kati level gye tuliko kati tunoonya plan ki gye tusobola okugirako Museveni. I repeat, level ya structures muganda wange twazizimba dda. Diala forms tewaziraba ezaali ekamocha kitaawo ye yazireeta. Diala forms kitaawo ye yazireeta. What is structures? Mbadde manyi structures be bantu. Simbadde manyi structures be bantu. Fa abalina abantu. We have the people. Era Bobi Wine bwamugamba njagala abantu 100 embalala abaleeta mu dakiika 3. What is structures kyogezaako kugamba? Baba wa sente okulabanga mugattaga bosi musimanyi nyumba ya Bobi Wine mwagirabye simanyi ya Eddie yawe biki bannayuganda bamanyi Bobi Wine nti musajja mugagga yekolera dda si musabirisinga kitaawo taata omunenye yalema okukola sente n'alooza propaganda agenda muwa sente kyovola babuli lunaku alina okuwaana hamu mu program bamuweereza akasente ayogera kwesika embuga nesika embuga mufere baa mu sente za Museveni. Kati naawe byoli mu kuleeta kyovola abatulina we tukomya totula mu meeting za NUP totula mu meeting za NUP toyera tojja kuzituulamu. Why? Nti Bobi Wine omuntu akolagana ne Museveni n'akulaba ng'olina axis simanya isima biki awo amanyi oli mbega okolera Museveni ne bannayuganda babuufu akavubuka kano okumanya kamanyiira kaogedde bwe kati ulira katugambye tetulina structures ne tukatugamba tuinvestinge mu structures ne kagamba bagamba mu Buganda tugezaako okuginafuya ne ulire mbozi nenja kugamba muvubuka gwe ogenda kufa inga taatawo akyewuunya Bobi Wine amagezi gye yagajja. Abantu mu abatandise emboozi ezo ez'okunafuya abakulembeze ba NUP musaaga nze mbeera mu bantu. People love Bobi Wine 100%. I tell you. Abantu tebagala Bobi Wine mbula kwa ina ababaka ba parliament. Some of you mulowooza bwe munaalumba ababaka ba parliament mugenda kunafuya Bobi Wine. Mbasekeredde. I tell you. Bobi Wine amaanyi obwagazi bannayuganda bwe bamuyinako temunnabutegeera. Era abakutte project ey'okunafuya Kyagulanyi bagenda kubattanga temugituukiriza. Bobi Wine abantu bamwagala. Nze I receive almost 100 calls per day ng'abantu bagamba Bobi Wine ali atya. Tebamuuza ababaka ba parliament bali batya. Era bw'ogenda ku social media nga banenya ababaka ba parliament bagamba mubalekete tujja bazaayo Bobi tujja mufunira abalala. Mumanyi Bobi Wine gw'oveeyo olumbe NUP ogimanyi ekibiina ekyo kibasuza abamutuuse n'okugenda ku basawo Abaganda mugezeeko okukinafuya ne mbasekeredde temunnategeera Kyagulanyi. Kati essaawa zino bangi mubuuza akola ki asaako ki. Bannayuganda njagala obbategeeza waliwo abasasuddwa ssente okuliisa aba NUPs ne mu diaspora gye bali oli ajja kusituka agambe Katongole namuwa ssente bweziti wallahi nga tazimuwangako. Ayo tiimu ekulirwa UNN eya Kimbugwe okulaba nga batuwonoona kati baliisa abakulembeze ba NUP ssente naye mbagamba kye muliko musaaga. Era gwe mutabani wa Tamale Mirundi
ne banno mwesonyiwe NUP. Tetulina gwe twali tuwadde invitation ajje mu NUP. Sebo jesonyiwe olabo batetufune bukulembeze wa gwanga. Ogambe mbo bukulembeze bwatulema. Lwekyo muganda nga ani agambye nti bwatulema. Ani agambye nti bwatulema. Muganda wange wakola ki? Okujjako okujja kuno okukudaala okuvuma abantu. Simanyi yakkusa. Era twetondanga NUP. Ebigambo byayogedde by'okuwemula n'avuma abantu n'abaliisa ebintu ebitaliisika. Si bwe tuli, si emmodo yaffe. Era taatawo bwe bayali akuleetamu NUP nti yabavumi. Mwagala okwonoona ekifaananyi kyaffe. Naye iffe nga bana NUP diehards, abo abaana tugenda, we are going to distance ourselves from them. Nkiddamu era mulabula abikomye ebigambo bye ebyobusiru. Yesonyiwa abakulembeze ba NUP. Toddamu kwogera gundiso ng'osiriretinga ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'oba olumba lumbuye Fred, mulumbe nga ye. Bw'oba olumba Katongole, mulumbe nga ye. NUP is a political party, recognized political party. Eina leaders bayo, and they are known. Walabye Ssenyonyi ng'ayogera ebigambo by'oyogera. Nkulabudde. Ekyo kimaze. Ngeze ku nsonga endala mikwano gyange. Ensonga endala gye ngenda okwogerako yeno wammanga. Basaba ne bannyabo mbabuuzaako. Ne mbebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngenda kwogera ku nsonga ya lockdown. Obubaka buno njala butuukirire Mwami Museveni tiyabulwa ku lockdown. We are tired of your lockdown. We are no longer not to ascertain your lockdown. Mwami Museveni tukoye lockdown izo. Tuzikoye. Tukoye lockdown esitalina plan. Tukoye lockdown esimalawo obulamu bw'abanna Uganda. Mwami Museveni, we are not going to comply to that nonsense. Bana Uganda muleta lockdown ne musitekawo tesina plan. Bana Uganda nga tebalina mmere. Mwami Museveni, tukoye lockdown oba phase 2 oba phase 3. Tugenda fenga bana Uganda okuteekawo embeera etusobozesa ogenda okukola. Why? Tugenda weeks 3 nga bana Uganda mubasuubiza emmere temugibawanga. Muli mu kwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Abantu baffe bafa mu mayumba. Abantu baffe battibwa. Abantu baffe tebalina oxygen. Mwe musirise mumwateekawo lockdown. We are tired of that nonsense. Era banna Uganda gye bali ekiseera kigenda kutuuka tulabenga banna Uganda bayimuka bagambe nti tugenda kukola. Bwe kibanga coronavirus yagenda obatta nga yagenda otutta atutte nenga tunoonya emmere. Mwami Museveni tewali plan. Kyewuunyisa era kikaabya okulaba nti Mwami Museveni abantu abali mu gavumenti yo ababbi bazeeyo ku parliament. Wulira mboozi. Bazeeyo ku parliament basabe sente nga bakulembeddwamu oyo omukyala muyite Ofleya Dr. Twine nono minisita w'ebyobulamu abeetaga okuresigninga right now ne basaba sente endala mu parliament kye bayita supplementary budget. Bantu mmwe muswadde nnyo. Sente mu covid awedde ze baabawa mwasibba. Bana Uganda ne mutabayamba. Ne muleeta akawunga akavundu. Basabye okumanya wulirisa emboozi. Muna Uganda bino ino bitegeera obimanye. Basabye oxygen wa billion 94 billion 94 ntandise emboozi. Mwami Museveni billions 94 ze mwasabye ku oxygen.
Mwala wa Sam Kuteesa yaweebwa ssente okugulira bannayuganda oxygen. Mwala wa Sam Kuteesa gwe bayita Charlotte Kainerugaba tewali yali amukutte, tewali yali amulondodde amugambe oxygen oyo wamuteekawa era lwaki tewamutwala gy'alina okubeera. Wenjogerera bayisizza basabye Parliament eddemu ebawe ssente endala ku oxygen. Njaga okubuuza Mwami Museveni ne gavumenti yo, mulowooza bannayuganda basiru? Mulowooza bannayuganda tebategeererako ddala? Parliament muyisa mugaba bugabi ssente, ababbi temubakwata. Dr. Twine n'abalala abazze ssente oxygen wa bannayuganda oyo mukyala yamuteekawa. Oyo Dana Twine mugenda kuyisa biliyoni 94 emulago wali oxygen. Emulago wali oxygen mbabuuza. You people mutuzanyirako ne muza tuli basiru sente ne muzisa mu Parliament ne muzitwala ne mukola ebyammwe ne mwagala abakazi ne mukola buli kimu. Njagala okubabuuza mwasabye biliyoni 94 oyo mukyala wa Muhoozi Kainerugaba Charlotte Kainerugaba mwala Sam Kuteesa oxygen wa bannayuganda aluwa era zino ziragawa. Ne mugamba ebitanda ebya ICU 11 mugeni mazemu okusaba ssente mwagala ebitanda 11. Mwami Museveni bwe wali ku lunaku olw'okusaba noyita Dr. Atwine n'omugamba nabagamba muteeke ebitanda emitwalo 4,12 nagamba twateeka ebitanda 3,000 mu malwaliro gonna ag'e Uganda kyokka ng'alimba tebateekangayo baleeta bitanda bikadde. Oyo mwamukwata era ekyo kyasigaddaawo kati mwagala kuyisa ssente endala mu mwagala ebitanda ebyo. Okumanya bano abasajja bajooga era babbi n'abakyala bano bajooga era babbi bagambye ulirize emboozi nti okutambuza n'okulondoola ebya COVID betaaga obukadde betaaga biliyoni 662. Mugenda kutambuza ki ebya COVID? Biki bye mugenda tutambulizaako okujjako okututta? Waliwo kye mugenda okutambuza? Eddagala mwaleeta ffu ne mulikuba mu bannayuganda era ssente ze mwalegira ssente neewole ze mwagala okugaba ze mwagala okubba bannayuganda okujjako bafuula abasiru era abatategeererako ddala. Njagala mmwe bantu mmwe muntegeeze bulungi era mumbuulire ssente zino biliyoni 662 ze mwagala okutambuza mu COVID simazi yambe ku COVID zigenda kuyamba ki era kiki mugenda okusevinga okujjako okubba bannayuganda. Topic eno mpanvu nnyo naye njagala njikooneko. Bannayuganda mulina okutegeera ebintu bino. Basabye okusasula emisaala gy'abakozi ne basaba biliyoni 2 okusasula emisaala gy'abakozi. Wenjogerera abakozi abajjanjaba mu COVID awedde tuuka entebe grade B otuuke malwaliro agenja babanja era bali mawulire. Mwami Museveni yagamba balindeko tujja basasula. Kyokka luli ssente zibasasula zaateekebwako ne bazibawa ezo zaalagawa. Members of Parliament, you are the overseer. Ssente ezo zaalagawa. We need to know. Okuyisa ssente ndala ssente zaasooka zaalagawa. Ne bagamba betaaga ez'okugula ambulance. Ez'okugula ambulance. Ambulance basabye 6. Naye otuuka malwaliro gonna ambulance baleetayo obutonotono ziri 305 tebaleeta ssente ne bazirya ne baseeteekamu. Nja okutegeeza gwe munnayuganda bano abasajja babbi era bagenda kubabba era bannayuganda bwe mutategeera bintu bye tubagamba mugenda kukaaba. Nyenze ku mboozi endala point ndeeta ntono. Baganda bange olunaku olwaleero ababadde ku TV entimba ez'enjawulo mulabye bulungi
ebibadde mu kooti baganda baffe abasiraamu abaleeteddwa olunaku olwaleero abasiraamu bano nga batonya amasira n'abakatuliki babaddemu nga babavunaana omusango ogw'okutta General Katumba ogw'okugezaako okutta General Katumba Amala n'okutta muwala we. Kubano kubaddeko Kamada Walusimbi alias Mudinka, ne kubeerako Muhammad Kagugube alias Bafumoya, ne kubeerako Hussein Wahabu Luwama, ne kubeerako Musitafa Kawawa Ramadan, ne kubeerako Musa alias Amini, ne kubeerako Juma Saidi Serada Idirisi, ne kubeerako ne Tata Umaru. Era omuwabi wa gavumenti yabaddewo. Mikwano gyange abantu bano baleeteddwa nga balina ebiwundu ebitagambika. Ngenda kubalaga ku biwundu abasiraamu bano ng'abamu n'obusajja bwabwe bubadde tebukyasobola kukola bulungi, nga bakaaba amaziga agatagambika, nga balajjanira Allah okubasaasira mwene embeera gye babaddemu. Kankulage olabe bulungi abasiraamu bano n'abakatuliki abaleeteddwa. Omulabi oyo musiraamu aleeteddwa olunaku olwaleero. Laba bakwatibwa ne batulugunyisibwa ne bakolebwa buli kimu. Weetegereze bulungi gwe ng'azaala omwana wo, ba suspects balina amateeka agabafuga. Oli kasita bagamba nti suspect, era mu nkusa engunjufu suspect najja ng'afaanana bw'ati, suspect bamuteerawo kooti emuta. Weetegereze abaana b'abantu be baleese mu kooti. Oyo abadde mu Uganda waffe Umaru baamukuba emabega yonna egyo miggo. Laba abaana b'abantu gavumenti ya Mwami Museveni be yakwata nti bali bagenda kutta General Katumba Amala n'omwana we bwe baamutta. Tunula bulungi ng'abasiraamu bangi, bannayuganda bangi bateereddwa gavumenti eno yennyini ne bagamba nti bakizudde tebalina misango. Tunuulira ono, sooka omutunuulire. Tunuulira muganda nga ekigere kikyo kivunda, oyo bamusisa kitalya. Laba ekigere kivunda, laba ekigere kivunda. Ekitalya tewali ddagala, bamugamba yatta muwala wa General Katumba Amala. Tunuulira oyo ekigere bwe kiri. Bakadde bange, ebintu ebituuse ku bavubuka abo naawe enkya bisobola okukutuukako. Bangi abakwatiddwa ku musango gwa General Katumba Amala nga balengera ensonga zino ne bagamba ebyo tebinkwatako, biri kiteezi. Bwe baali bakwata abaali batta omugenzi Andrew Felix Kaweesa be bagamba nti batta, bama ne babata, bangi nga muli eyo mugamba nze tebinkwatako. Abasajja bano n'abavubuka bano bakaabya amaziga, naye nga mazima naawe omulaba tattangako bw'obanga kituufu olina omutima. Bwe baali bagenda okukwata abaana bano, abamu babakuba amasasi ne bafa kati mirambo. Era ne Mwami Museveni olwayo akyogeddeko, abantu 5 were killed. Naye kyenjagala okubuuza, twalaba mwatwetera obutambi bwa poliisi nga boda ziri 2 nga kuliko abantu 4. Only 4 people, only 4 people, only 4 people be mwatulaga. But now you've killed 5 Ugandans, innocent Ugandans.
n'abaana babano mulimu kubookya bakaabya amasiga ne bagamba obusajja bwabwe babuteekako ebintu wantu bagadde balaga ku busajja mu kamera ng'amasira gavaako buvi naye you've been telling us nti emundu ezakozesebwa kwandu Felix Kaweesa emundu ezakozesebwa ku Kirumira zezimu n'ezakatumba amala yet you've been arresting people. It means abatta temubasibanga abaana b'abantu ne bakwatibwa. You can find out that the people they arrest are from Buganda region, all of them. Obulumi bunuma nengamba abasajja bano mbakolere ki zina nsonga nkulu. Let us reason. Mwatugamba ne mutuleta obutambi ne muleta ku TV ne mutuba boda zizo nnya bamuse kati musibye abantu abawerako ddala 15. 5 of them are dead. Ani kwa tugenda okuvunaana. Lwaki abemaku amasasi bali badduka ekisooka babatya. Mwali mubayingiza mu kitimba nga bakitidde nga bagamba gye mututwala tumanyi baganda baffe bavaayo nga wabi. Twagala gavumenti ya Mwami Museveni tukiwaabira mu international community okutulugunya kuno tocha. Why? Lwaki bannayuganda bookyebwa ne pass ne bamuteka pass ku lubuto and we keep quiet? The international community should intervene. This must stop in Uganda. Banange mwe muli awo enche kigenda kutuukako olina omwana wo bajje bamusike mu nnyumba bamutwale bamuteekeko ekisango nga tokimanyi. Bano abasajja bo tebibakwatako okulaba ng'obusajja bwamu tebukyafunctioninga. But why? Because batya obusiraamu, because batya bannayuganda ng'ate bamafia bali mu gavumenti mwennyini. And Felix Kaweesa bwe yafa Kaihura yakwata abantu 50 n'abateeka mu kkomera. Ne babakwata ne babakuba emiggo ne babatulugunya ne babagamba mugambe tumukune abadde abatuma. Nenga tebalina kye bamanyi. Ne why? Lwaki bannayuganda basafalinga okutuuka ku ekyo? Lwaki bannayuganda batulugunyizibwa ng'ebisolo? Ani agenda okutuyamba ku kino? Ani agenda okutuusa eddoboozi lyaffe eri Mwami Museveni nti what you are doing to arrest innocent Ugandans must stop in our country? Eddoboozi lyange nkimanyi ttono naye kandituusa we lirina okutuuka. Tunulidde abavubuka, omuvubuka n'ayambula empale nga mwamusika ensigo yenna ng'akaaba bukaabi takyasobola kuyimirira. Ebigere bivaamu nvunyu. Ebivaamu nvunyu ne mutamuswala ne mutaswana muleeta mu kamera ne babateeka mu kamera muli ali musanyuse. Amateeka e Uganda kooti statement eruwa suspect abeera suspect nga tebannamusalira musango. Abaana b'abantu lwaki batulugunyizibwa? Nze Katongole Julius Mumiransanafu Mwami Museveni njagala okutegeeza ebyo bikontana n'enteekateeka ya Katonda. Okutulugunya kibi. Lwaki tutulugunya bannayuganda? Lwaki tukaabya abantu obwana bwabwe buyonke bubonebone balye ebiwata? Lwakuba mmwe mwagala obuyinza? Lwakuba mmwe mwagala okulaga public nti mukutte be mukutte? Naye bwe mwekuba mu mitima temumanyi baali bagenda kutta Jeno Katumba Amala ne muwala we? Temumanyi? Amasiga ge mukaabisa bannayuganda munaagasasula mutya abantu mmwe? Amasiga abavubuka abo ge mubayisizaamu obulumi abasukulu bammolosa tebabanone gye munaali batadde. Ebigambo tubibagamba muganyo biwulira. Buli lunaku mwongera kibi ku bannayuganda. Buli lunaku mwongera bulumi ku bannayuganda. Naye akaseera kagenda kutuuka mwagala okwetondera bannayuganda nga tekikyasoboka. Kuba omuntu akwata paasi ng'eyokya bulungi ku masannyalaze n'ogiteeka ku kasajja k'omuntu, wallahi oba osaana ki? Wesalira omusango. Oba osaana ki? Bakadde bange obulumi bungi.
abaana bano tulina okusituka tubalwanirire. Abaana abo essaawa zino tebalina bujjanjabi. Abasiraamu, abakatoliki, abakristaayo, aba Seventh Day, ffenna tuyimukire wamu n'eddoboozi limu tugambe bate abaana abakwatiddwa okuva lwe batandika okutta abasiraamu. Lwaki? Nti tebalina bagenda kubalwanirira okujjako ffe. Essaawa zino gwe n'omusiraamu ali eyo, Mwami Museveni ne gavumenti ye beetegefu okukwata babba bammwe, beetegefu okukwata baganda bammwe, beetegefu okukwata bakitammwe, babateekeko agasango bafundire mu makomera. Naye akaseera bwe tunaasituka n'eddoboozi limu ne tugamba ai Allah zukuka, wallahi ya Mungu mbalayirira tugenda kununula ensi Uganda. Bino ebiriwo bireme tumalamu maanyi. Bakadde baffe tuleme kutiiririra abaana bano be batadde mu makomera. Amaziga ge bakabye ku TV ebadde sigino etugamba nti Abdala, etugamba nti Yusufu jango ntaase gyendaga sitegeerayo wabi okusinga gye mbadde. Bwe kibanga abakulembeze b'obusiraamu, abakulembeze mu bannabyabufuzi nga temutegedde kibadde kigenda mu maaso, mulimba tugenda kutiiririra abantu baffe. Banakoma ddi okusiba abasiraamu abavubuka abato nga tusirise? Essaawa zino bameka abasiraamu ababadde ku kooti? Essaawa zino bameka abakulembeze abadde ku kooti nga baleeta abaana bano? Bakyala baabwe mbalabye, abaana baabwe mbalabye nga bakaaba amaziga agattulutu.